Tonaz Media gwe mukutu kosanidde okubanga weekuumira gwe omulabi waffe wenna wooli twagala nnyo kyakabi weebale nnyo weebale ddala okwekuumirako subscribinga sharinga okomentinge ate ekintu kitambule bulungi amanya nga bulijjo Tonaz nga ndi ne munnange omwana wa mami omu bw'ati hajara ng'era nzize bannanga bali ba Tonaz Media muli mutya mwebala abatwagala mwebala abalaba bigundi byaffe bye tubateereddeyo kyemukola ky'amaanyi nnyo naffe tweyama okusigala nga tubaweereza ekyo ekirungi omwana wa mami omu bw'ati naye weeyagaliza maama talina abaana balala abalala abasuule abeegaane nze gwabalanga omwana abalala bali ki byana birabika nti mu baana mbaamu ebyana kati biri byana singa abakyala nabo batandika okuzaalukuka nandigambe nawe bakuzaalukuka onoomanyirawa kuba nze ampita bebi wange omu bw'ati lwakitagamba babebi bange naye olundaba bebi wange omu bw'ati ndowooza gundi otegedde gw'oliwo n'olowooza nti naawe bakuzaala naye we bamuyita era bamuyita lulwe nti naye abazadde babuzaabuza abazadde bazibu kati maama mwe yabakwatirawo n'amanya nti buli ajja bebi kati oli wamanyi omu bw'ati kati naawe n'olowooza nti oli omu bw'ati saalowooza yabimpita kweri yabimpita olabika toli era olundabako wajala wange omu bw'ati maama ogira okyuseemu nti omukadde wange bw'omu bw'ati ne bwampita nga ndi omu bw'ati omukadde ekyo tekinninaako buzibu era amanyi okumpita maama wange omu bw'ati ekyo sikinninaako buzibu kasita mbeera ogwo obalina bannaaye tutuusa okusaasira kwaffe eri abo bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo abaviiriddwako abantu baabwe naddala kitaffe muganda waffe kojjaffe jjajjaffe Dr. BOSA yaviiriddwako omwana we bambi omwana omuto ddala abo tubayita ba enjo babeera ki bamalayika nnaku 5 zeyamaze mu bulamu bw'ensi mu bulamu bw'ensi eno yamazeemu naye ng'omukama amusaasire amusonyiwe ebibi by'abazadde baabwe bebakoze bajja kwetondera lwabwe naawe naye ogamba omwana amusa abadde nagamba omwana amusaasira ebibi ebyamusobako biriwa agenze abadde muwala mulenzi naye bambi agenze talabye nakusanyu ng'ogamba amusaasire kitalo ddala mukama abagumye Dr. BOSA mukama akugumye maama akugumye ddala maama bamugumye bambi voice changer weebale nnyo omulimu nakulabye wavadde ng'odde n'odde eri weebale kubeererako mukadde waffe oyo n'abalala mwenna abasobodde okuba nga mubeerawo naye nga tulina kyakkola omukama waaba era yajjawo nammwe mwenna bwe tutategedde naye tewali kyakkola mukama abagumye ate bannange otandise omugambo gwo mugambo sabula tugende maada abantu bafunye ebizibu bya njawulo liri paza abadde omu kwabo abafunye ebizibu eby'enjawulo kwemetta ye yennyini kyogamba liri pazo kati yafuka nga ntuula mundabirwamu nga ntandika kwekolako nga ntandika owayiriza gwe tonazimbuwa mmesi anti mbeera mumwo olimba sebo bweba nga gwe nazze nga ekifo bakiyita hajjara liri pazo yagenda ne banne bakole sho ye n'asalawo yemetta aleme gumiikiriza bamumette kati awayiriza mbu tebamusiiga bametta mumette kyokka tebamuteerawo ndabiramu yeeraba nti afaananawo kano kakemu kati nze liri pazo gwawoza nange kolako nga tolaba ndabiramu byenkusiiga ofaanana nedda kati tugenze mukoti kubanga yawaaba yawaaba byakiralu nawe liri pazo mulalo oyo muno tosobola kuvaayo n'omugamba nti alinga ki
I came on foot. I came on foot si muntu. Yes, kyoga atamwegombe nali bazalaga ya mwegomba. Ekyo kiraga bula nawe ekyo kiraga yegombo yamufaanane. Gwegomba gofaanana. Naeze sijja kwegomba I came on foot. I came with foot. I came on foot. No, I came with foot. No, I came on foot. Yeah, I came on foot. Sijja mwegomba. Akalwa matendo. Mpoza yavawa. Aha. Naye nga munaye tukutumiddeko I came on foot. I came on foot sebukati siwakuzanyira. Mayemba serebu simwegomba. Oliri paza ali omukwabo. Abegomba serebu. Ate abafunye embeera eyo mu wiiki eyo. Embeera ki naawe? Oliri paza y'okwemetta. Yeye nyini yeyekolako. Naye kambuuze makeup artist kata yakola ku liri paza. Teri yamukolako. Yeyekolako yagana abamukolako n'asalawo yeekoleko nga banna bali wali ali bamutunuulira. Aba boys dormitory. Aba boys dormitory nga bamutunuulira era balaba yeesiga nga balaba ekifaananyi ekijja. Naye waliwo omwana akola ka challenge ako naye gundi. Liri pazo tukusaasira. Ne twongera okusaasira bisambi bitereka. Bisambi bitereka. Lyabadde essanyu lyabadde afunye essanyu. Nomanya ekikazi ekyo nti nkyagala. Naye ani yaleeta birthdays okuyiira bannamazzi? Ekyo kyo balirawe kati ffe abantu abamu twetya nnyo n'amazzi. Kwaze kati olw'olumu n'abakuma kati ojja eri ekibaafu kyo naye nze bannaye ndikuba omuntu ajja ne surprise y'ebbaafu. Bisambi bitereka bamujjeeno bamutwala eri mpola mpola. Abuze tulagawo bamutwala no misinde tulagawo yangu wagwe tugende Alan yangu watugende ngamba kale yangu wana kumba ategesa abaana ba baby bath bambi kikazi kyattu mu bisambi wasigadde akantu bisambi gwe vayo tubuulire kyabadde kitya kubanga bamuyidde amazzi n'agamba kati kambalageko nengamba kati buli kimu kyagenda nenga ina jalaga ayi nga talina wasumulula yadde ya ekyawo ndoza kye bamukoze obulungi yadda yambadde empale ne top glasses nazijja kusoko nkwate kwano nengamba nogenda kola ki nenga asabwa nengamba amazzi gano ayaleta kuyira abantu amazzi kusimanyi basi ekintu kibi bawoza anti okubeera kunaaba kyogamba bali banzaalawo nali naaba kubanga nga bisambi banaye nze mbamu tyomuyira amazzi bwakola bwate n'atadda naye by the way ekyo ekintu abantu bakikyuseemu abakireeta omuntu omuyira amazzi abantu abamu balina endwadde zaabwe omuyira mu surprise n'agenda surprise nefuuka surprise ekyo ekyamazzi bakikyuseemu kati batandike kola bwe tuti bw'oba onkoledde surprise ya birthday jangu n'ebbaafu ya sente kole batwa ngenda okwekwenaaze n'agayise wansi abakazi gomanyeyo we abakazi bannaye batandike kola bwe bato n'abanateekamu 10,000 baafu namba bajinjire noli alete ebbaafu y'ennamba aginjire gaba gafuuse mazzi olwo birthday era balaba ebbaafu banjiira naye gwa amazzi batuyire ku ssente tumanyirire naye byo byotukanga emitima ffe twalala dda zakyataaka batuleke njiraamu kale koyini z'olukumi nedda balangirire nti birthday ziveeko ekyo kibi naawe ate birthday tevaawo tunaddamu okula olaba tulemwa kula kati emyaka tetugyongera kati olwo zina naye nagambye oba ani yagenze n'anoonya ku ngoye za bisambi kubanga omuntu bw'omuyira amazzi olina okumuza wali ebbali ayakyuse baka bampima oba bafunye ono omwana atungirawo engoye mango naye asobola naye kati atandikira wa atandikira wansi si munene nnyo wano wewali obuzibu wano kati aba ayambala lwakungululoka akali ak'omunda awalya naawe ebiru gali gassemanuuni olwadde ebisambi bye bitereka ne waatabeera bakamunda
Sami kutumiddeko wona woli happy birthday. Akwate twategedde nti myaka emeka. Emyaka mujagaza kinabagamba wogenda ku birthday y'omuntu obuuza myaka. Buuza keeke eriwa soda aliwa. Ewataba keeki mu bunaane naye emyaka ogenda girya wagikuyirawo n'agirya. Ogenda lya keeki na soda ate obuuza myaka. Abakyala bakambwe ku myaka. Kale njogera ku bisambi. Naye ono yogerako ng'omubuuza myaka mwogereko nga bwe tubadde tutandise emyaka gye gireke ekyana kito kiraba. Bannange bisambi kyana kito. Oluza kiringa mu mmeka? Bisambi kale nga bwe mulaba muza tayingidde 22. Bisambi bitereka kiwala kitotototororo. Ate nga tetutoddeeko gira ejja COVID. Kati bw'otolako ejja COVID gye bameka? 2. Kito bambi lwakuba kinene. Kati Mafina n'ebisambi olowooza ani asinga? Mafina asinga kati n'ebisambi. Mafina ali mu 25-26. Okay. Lwawo osanga omukazi aweza saati. Ebyo byennyini biyombya koko. Koko nkutumiddeko olyokya master shine. Naye bannange. Osanga omukazi agamba ndi mu saate. Bangamba mbu akalimi keesigulukera okunyira 26. Awo bakakoma nze nakakasa birthday za Desire Luzinde era bwe yankakaza nga okay. Nga buli mwaka abeera n'emyaka 22. Buli lwakuza birthday onze okay totumye weesitukidde. Nalabye n'egundi ng'ayomba eby'okumuyiira amazzi. Zubed. Mutuufu nnyo. Ngagamba mwagala kundabisa? Ng'ojjo okwata olubaafu mba bikyuseemu. Nga bwe bakyusa success card z'abaana nnaku zo twaka success kabeera mu ssente. N'ebya birthday babikyuseemu. Baleete ssente. Baleete ebbaafu newe n'abamu koyini za 10 zinnume enzimbe naye nga mmanyi ago amazzi galimu omulamwa. Wali wagikuyiira ekuluma naye baamu omulamwa. Naye gano amazzi gakulumye gakankanyiza temuli yadde fayida. Imagine. Bakyuseemu. Naye kale wulira. Bakyuseemu. Kale wulira. Nze omwaka ogujja njagala eyo surprise. Njira n'oba njiridde koyini za 5 manye ngenda kwenyiga nga waliwo ensonga naye gwerizi. Okay. Mwena abawezezza emyaka gyejo nga mukyala nga wasibira ku 26. Kalimi tekeyongereyo. Bwe basaawa ng'erya nali aviira mwaka awo. 26 ng'essaawa zibanga akalimi kafiira mu ssaawa 6. Mu lunaku ebalamu omulundi ogwo gumu nti ssaawa 6 gwa misana. Kakati mu gwo omwaka mubala mulundi gumu 26. Mukama. Naye ne bamala bagamba nti tujendaga muntu. Zaki. N'olyoka owulira. Zaki. Olaba n'omusirikale ogendayo n'agamba pa kwa idiyo ndabe. Soka mutunuulira mukazi musajja. Olanga musajja ogiwaayo n'ennaku mpitirivu. N'alyoka ayimira n'akubuuza alina emyaka emikano ga nfudde. Agirabye ate abuuza. Agiwanike. Nze nno nezzaako obuto ne baseka. Naye nze kweyimirira mukyala. Olwedde akutta ID yange. Mama we olina emyaka emeka? 23. Ena ID yo siiyo yange. Ogambye olina emyaka emeka? Mulamuzi egyo gy'olabye gyegyo baaseka. Nze emyaka gyange gireke nga gyegyo. Ogirabye nga. Kati yogere entuufu. Yogere mituufu. Kale nga sitya mmwe ntya Katonda. Ne Katonda emyaka gyange agimanyi. Katula kimwe njibagamba. Omukulu Lord Fred Sebatta yadde mu press conference. Bambi. Ekivulu kya 13 December. Okay, banayi mutusaasire naye mbeera nga bwe ngimanyi nti tutaataaganyamuko October yadde yaweddewo naye akyagenda mu maaso mwezi gwa Musenene. Already anti gwe guno gwennyini ogwa November. Naye walidde ku Nsenene? Sinnalya yadde n'emu. Muna Masaka? Ate kati ebyo buzza byaki batukubye. Kyaggwe baabakubye. Amani badde nkuba kasikayinja mu nsi. Tukaaba
Guma manti kuma naye mulowooza mwabadde muina leki mugume ekirungi mwalabye omutanda tanda yabaddewo anyirira bitya naye yogera bulungi bwoba kyogera bulungi anyirira naye ate wadde babudde mwakubye mwawangudde omupiira egoolo emu tebemazaamu nammwe mulimba bandigibawadde ekyogamba nti waakiri bandigibawadde bo ne bagenderawo bo ne batwala ekikopo mu ne mutwala egoolo Honorable Betty Nambooze nkutumiddeko oli otya munnange bya bityo bwe bibeera nga bw'olaba ne munnange gwendi naye wano alajjana kyaggwe mukyali baana bato mugume fayini tuli bato naye nga mwatufunye ekyokubiri olwo yafunye ekyokusatu akaaba gatya yatuuseko wali ew'omutanda ekibakaabya sokole ekibakaabya okubakubira ew'omutanda mu maaso ge mazima naye Nambooze ye yavuddeyo bulungi kubanga mutanda yasiimye n'amuyita wali n'agenda era obubaka yabubatuusizza gye muli naye nga ekyo tekijjako kuba nti baakuwutudde kati ekyo obadde okakasa ki nga weefuula nsaasira bano okaaba weemalamu gyova omusajja atugamba Dokita Tikaaba mpola kati mbadde ngangalira kingeera okiggumiza kyoga sikimanyi nti baatukubye ab'ebuddo mwebale kuwangula omupiira era tubayozaayoza mwebale nnyo muli byonna bye mwagala mukyakale mudigide n'ate temukisussa sebo ne mutulaga n'okutulaga nti ekikopo kati mulinga abatwala ani nedda nammwe temusobola kaabya bannammwe bwe muti ate ne mwongera tompolereza jaganya lulwe mujaganye ekijja kuggwa naye ne batukuba ng'omutanda alaba kati munaamugamba ki naye nga banaye mwenna tubaagaliza birungi byerere munammwe mwebali kutuuka ate lwakuba saaloose singa naloose buddu yadde tetukuba naye nagenda ne ŋŋaana okwebaka naye gwe omanyi abasajja b'e Buddu bantiisizza balina abasajja babiri batambuza mu bigere bakutta ebibbo bakutta emiggo tebasinga abaffe b'ekyaggwe amwe museera busezi anti kyenkugambye nti seebase genda kukola mirimu ne sisera temwanditukubye gootale tulina ogisereebeya era mukyebaze nnyo buli omu ow'e-Buddu anoonyeeko abeeko kyampaayo Mama Fina ogamba otya wali ludda wa naye bana abantu be mulina nga bamaanyi omukunja Mama Fina mwenna bye mukola byonna bye mukola mwerabira omupiira ne mudda mu kutema dansi ekiro Mama Fina yamalamu amaanyi ono omusajja yandi kasita yayogera neŋŋamba ate abange bajjajja bakola nti Mama Fina yalina bajjajja abangi tebanditukubye naye olaba ne ku geeti ye kuliko abasirikale ate nange nenkiramu bajjajja bw'oba balina ku geeti oba batukubye mukama ate kano nga kampadde ekyokuyiga gwalina abajjajja bayitirivu byama mbikubyewo bangi kyokka nga gwalina abasirikale webale nnyo olina abajjajja ate noonoonya abasirikale leka nga waggule usanga tebanditukubye abo bajjajja baalagawa oli awo kyova olaba abatamale badduka misiri ne bagamba beera n'abasirikale omusajja yayogedde ka pointi nga naye mu butuufu ate nina bajjajja ate abasirikale abamirundi ndowooza baalabanga yakafa ne bagamba nti obadde obeera n'abasirikale eri mudwayo be bakukuma ffe tuvuddewo tamala emirundi Junior toddamu kubanoonya bambi bo baatema bo badduka tebabiriise naye nga Buddu mwebale nnyo mwebale ddala naye mwakumwa bannammwe olulala mwakiri mubalekanga ne mugwa dro
ng'omutanda waali ne mutaswaza bannamu. Kubeera bajja leetawo akatimba. Ne babaleeta penalty Kati bandirabye abasezi mu ggoolo. Kambabuuze. Kale Kyaggwe kati ekubye buddu. Kati sawa zino tugamba Kyaggwe ekubye buddu. Olwo Katikkiro agamba atya? Naawe totuleetere ebyoga ye Eva yalina obbeera ku bwamuzi olw'okuba we. Kati mbuuza omutanda mugamba atya? Taata bankubye bubi ggoolo. Dekaleka naawe. Kwegamba batukuba because of Katikkiro. Mulinde ogujja omwaka. Ateekamu kyonna ekisoboka abaana batraininge basule walungi batambule bulungi buli kimu abaana bakole bulungi omulimu. Baali bakusinzeko mu kirasi nga n'abadde kirasi tikyawo ye maama we. Kati ekyo tuzzaako. Nga kirasi kyawa kirasi gy'olimu ye maama wo naye waka. Mubala bya mwaka gujja. Ebyo bya bulijjo. Abadde kati twategedde nti basaamu nnyo olw'okuba Katikkiro aswala ewaani. N'amafina alayika tateekamu ssente mu mupiira. Wandibadde buli ekisaawe ekyo yandisoose genda kirambula kubanga baakiranga ebbanga ddene. Ne bavaako eri nebajja okuwadde waliwo n'abasirikale kola abasirikale ne bakola naye nabo ne bagaanirayo. Babuuze ku China. China kyazigobya muwalika. Kulaba golokipa alaba mu kisodde. Omupiira gujja guliko n'omuliro. Aliwo akaana akazanya omupiira ku TikTok. Golokipa akwata omupiira agulaba mulundi ogusooka ogwokubiri akyuka atunula mabega mipiira tandika akwata. Omwana adda wali n'atuula. Kati oluvannyuma nnyo n'asituka omupiira n'agukubira ate ono alaba gumuva mu mabega akyuka. Ate guva. Naffe tugenda obbakola. Mama Fina bw'anadda ku sayidi yaffe nakkiriza nti weewaffe. Bajjajja ku olwo ne bajja eno. Eri ne wasigalayo abasirikale tujja wangulu. Naye byombi bibiri naye nga budde mwatukakasizza bambi. Omusajja alina ekibbu alina ebiki ennaasi atambuza bigere. Kanti olw'okuba babagamba tuli basezi. Ne bagamba abaana baffe tebabaseera. Tebabaseera. Baba bategedde. Waggulu w'omugezi wabeerayo ki? Esonyiwe naawe ekyo kiveeko tokiremera. Nedda kaddemu. Tokiremera. Okategedde naye. Sijja kukategeera. Waggulu w'omugezi w'omumanyi? Abaayo omumanyi. Kati waliwo buddu yabadde. Ayi! Baba wangudde. Lord Fred Sebatta. Lord Fred Sebatta. Ye Fred Sebatta. Yes. Lord. Lord Fred Sebatta. Wabaddewa. Yabadde mu conference. My press conference yatudde. Ekivulu kyanga 13 Desemba ku Serena. Nkumenyera Alibad mitwalo 15. Abaddako awo ago 2. Table ya milioni meka? Platinum table, golden table ye milioni 3. Platinum table ya milioni ezo ogwawa. Nze yo nonsonyiwala kwerera nakusiriiwo. Kubanga we mbawa akubatisa sirako we mbatisiza. Siriiwo. Naye nkwagaliza Lord Fred Sebatta okikubye. Yakigezezza nnyo yayagadde tulagirako bwerere nti ddala Lord. Nkugambye biri twalabye Justine Nantume weebale nnyo weebalire dda naye yakaabye bantu. Gwe nno tokaabye. Otubuzaabuzizza. Mbadde naatera. Justine Nantume yakaabye nno. Ekimukaabya kiki? Oli kulangirira zo ssente kola kivulu. Ekyamukaabiza yabadde tasuubira nti Mukwano gwayinza okukola concert. At 42. Myaka 4 mu egyo mu 2. Gali mu kuyimba. Naye Nantume ye buli waatuula komedi waatuula naye. Yakaabye. N'engoye n'awanika. Era yagambye agenda kukola WhatsApp
Era ali mu group ng'oweereza ng'ogamba njagala Fred ankubire luyimba bwe ruti na bwe ruti. Kuba n'ennyimba ezisinga Nantume ez'edda zaalimu balimu n'oyo omwami balirawo. Kituufu era alina okukaaba n'okubeerawo. Mukwano gwe bavudde wala. Kumpi ekivulu era bakirimu babiri. Ba Allen Kakooza bonna twabalabye. Bonna balina obbeera kuba ennyimba zaabwe zonna enkadde oyo mwami. Abaani balala. Bayogere naawe. Nze siba. Naye nga twalabye Lord Fred Sebatta yayongedde okukakasa eggwanga n'agamba nti mubayimbi kati anywe obutwa bunywe. Jose Chameleone yakyasinze mu ggwanga wano ne mu East Africa. Baani agamba Lord Fred Sebatta yabadde ku mmeeza ye kuliko kyakunywa ki? Kyotegeeza kiki? Ambuuza vuuza. Nedda kyotegeeza kiki? Nedda mbuuzizza. Yabadde talina kyakunywa kyonna kyabaddewo. Ennyonta. Yalinga yatusalirawo ffe okumanya asinza. Yadde alina agamba kimu ye yamusingira. Alema ate tusalirawo. Waggulu w'omumanyi era wabaayo omumanyi. Yabadde akulaga obwenkanya obwerufu nti wadde weewaawo nnyimba naye mu ggwanga lyonna Jose Chameleone yasinga. Oyo Kamili muveeko. Nsobola okugamba essaawa zino nti weewaawo abayimbi bonna bannyumira naye liri pazo yansingira ne muwakana. Omukomezaawo? Justine kireese olwokuba yeekubye make-up. Bannange. Nedda. Omuntu abaako ne gw'oyagala ate tomwagaza. Wamwagadde lwakuba yakubye make-up? Kati nange nembeera nayo conference era mbagamba mbayimbi bonna liri paza nkolera. Omuntu ekwaneka make-up n'anyirira bw'ati. Wavuddeyo omuyimbi akikola? Era gonde Fred Sebatta yayongedde okutukakasa n'agamba nti Jose Chameleone mulaba atuuka n'ajja n'akwebuuzaako naye ng'omulala agamba oyo Fred Sebatta mwebuuzaako kyo. N'ajja n'amugamba naye muzeeyi kino nga kinkutte wakiyitamu otya? Amwagala kubanga amwebuuzaako kubanga mukwano gwe. N'ayongera okukakasa nti butuufu Jose Chameleone. Fred Sebatta tukwagaliza birungi byereere. Bambi nange mwagala. Mugende mumuwagire. Bambi bamuwagire nnyo lwakuba kale siriiwo. Olagawa. Nga 15. Mpozi mama atandise dde ogenda mu byalo. Nyinza basi nagera naye nja bize naye bonna abaliwo bali. Togenda nga tonaleeta nseenene wano. Nze saagala na wiiki etuuka ejja kudaato nga sinnalya ku nseenene. Mpulira nziniisinga. Naye lwakuba kati nga ziva mu buddu. Essaawa nja kulya olwekyo. Obuddu gwe yatumanyiddde. Naye bannange kati enseenene zonna ziri buddu. Nze nja kulya nseenene sirya. Zonna zeza bbulu. Bululu. Nze ndya za green. Nze ndya za green. Era bulungi walana. Fred Sebatta mugende muwagire. Amoti omubalanguzi tulina omuwagira kifuba ddembe. Tusooka wa Amoti tugende kuserena. So kiri? Amoti wasaameka gundi wasaameka. Ng'olina bali olunaku lwerumu. Fred Sebatta geti ziggulwawo saa 7. Ogw'ekiro? Ogw'emisana. Ate wa Amoti? Saa 6 gwa kiro. We baggulawo? Nga 13. Kakyeze sooka wa Fred Sebatta. Kubanga wa Amoti anaakeera wa 15. So geti ziggulwawo saa 6 gwa kiro. Anaddako w'ettaano. Waliyo 10 miliyoni 3 tebuka. Tugenda mu maaso bwe tuti. So anaakeera geti baziggulawo saa 6 gwa kiro. Nga 10 ziba zingidde olunaku lwa 13. Kasita ogolabanga saawa 6 nga ziweze. Tuuka wali ku geti yingira. Tuula. Naye nga banakkiriza. 15, yes. Nze nja kutuukawo 5. Amoti weebale nnyo weebalire ddala omanyi omwana kirungi nnyo n'omujjukira. Twalabanga birthday naye gundi. Koko happy birthday. Wadda weewaawo toyagala tugamba myaka gyo tukikiriza. Koko kankubuuze, Koko muwala mulenzi? Koko must shine muwala.
kati bwabanga muwala ekyemyaka obuuza kya nkivuddeko naye tukakasize ntajja kutubulira akaseera nga katuuse Katonda agimanyi naye nga twakulikayo mu bikujjuko ebyo bya birthday ekirabo wakifunye taata yakuwadde ebyobusika nga budde bukyali motoka nedda sebo motoka ovanga ku taata amala okuwa emmotoka ekisumiza kimana te naye nga nakyo tekikola namala nagamba naawe faafaganako nayo yamugambye rediyo nga teyimba kubanga emmotoka ojja kugitereza rediyo ojja gitereza weteremu rediyo oluggi emipiira namugambye naawe faafa omanye okumwejjako kumwejjako mu byobuka yamuwadde kiri ekintu taata takola bameka betu bwe mwalabye ngaawa oyo gwe yatandikiddeko alyokanga naafa kati ngampa ekizibu bwekityo kyenkanidde olaba ne koko yamugamba ku kirabo kigaana koko va ku bantu awakyali walamu wakiri teekamu obukoko buzaalire muli bw'otunda ogula omupiira bw'otunda okanika banago lyamuwadde kizibu kinene nnyo ate nga jjukira bwakuwa emmotoka weeyimiriddeawo wonna wonna abakuwaddewo kwega yamuwadde ne kapolotikawo anagamba oti yebala ekirabo asinga ataleese naye nalinga ataleese konako wano nga nkonera ekizibu olaba yamugambye genda ofaafaagane goloza kita kyangu naye nga amoti tweyanziza wama tweyanzege okuddira omwana n'omuwa ekirabo weeyanziza olinga agamba nze naawe tweyanziza nze siriimu mwana gwe muliko koko yagambye nti ekibuuzo kyabadde nti naye amoti bw'abeera waka abeera atya yagambye munnaye amoti bw'abeera waka abeera taata naye era kakomere tekabulamu ekirungi ky'amoti komedi we amukolera ddala okuva ku baana be paka muffe kati ekyo nze nowensanga amoti mu maka ge ng'ali mu kapule ng'ate muli saati seewuunya nnyo kuba ye ebintu byabikolera ddala walabako amoti bwe yakola akantu nga nabba essimu ku koko n'adduka ng'alaba nti bamugoba sawa yonna bamukwata n'agenda ku dduuka eno bateeka ebintu n'afuuka ddole n'aggyayo enkofiira n'agiteekako n'ayamba n'ebijoozi byonna batu kyokka empale wansi teyagikyusa ya damage n'ayimirira koka aba ali awo abimukolajjana nti emmotoka bansibyeko essimu yange nina mukwano gwa gwe njagala gulira bitwale na birthday so komperekereko wali tugende ku police to reporting batuukirako eyo ku dame ya moti nga bagamba jangu otugiremu bino saati agijjamu naye tanyumira awanika emikono negibeerayo naye tabu yaggira ku mpale omuwala agamba naye empale bagimpa eddamage eyo bagisumulula empale bagituusa wano ng'ate beegombye kano kali munda nako bakaagala twagala kano akali munda ako kalungi ako kajja mutuuka amota agamba bano bagenda amoti yanyumira kwana muwala we ng'ava ku ssomero ako nako akalabako ngako kava ku ssomero ne banne namita amutwale era ye amoti ali bibye omwana wo nga takwanika naye yakulaga amutokota tomunyumiza ebyo amoti mulala mukko nkyova nkugaye komedi wenze ne musanga waka nga tayambadde maka ge seewuunya ngamba yo yamoti amoti yagambye era ndowooza mukyala wa moti olina okufumbira ddala era yongera okufumba kuba mufumbi bw'oba toli mufumbi namoti tomufumbira ate osobola olw'ensonga ali fanefane omufumbira. Omanyi lwaki toyinza mumufumbira? Abakyala b'ennaku zino bimuliko byammwe.
tandika kumubuuza biki byokola ebyo ebinswaza byonswaza nga bazadde bange biki naye olindooza naye yayingira muli n'akituulamu oguma katola abamalira kibanyazaala be baaguma waba yavumye omusoga toyinza amanya nti ekiro gwanyeenya Amoti yagambye nti omukyalawo bannaye mwongere okuwa abakyala bamu bakyala mwenna abaweebwa ekitiibwa eyo mbaagala nnyo nze onsobera ogenda n'otumira abakyala abakoze batya nti mukyalawo n'akusanga mu loogi weeyambudde olina omukyala najja tata Rose oli kuki kino kati gwe mukyala mbuuza tata Juni okola kino ono muloogi siyenze okola kino ono muloogi siyenze oyo mulala siyenze siye gwe tata Juni siyenze weyambule tulabe siyenze siye gwe olaba bubi mulala oyo mulala aliriddawa adi waka gwe ate wano ali mu comedy ageze kola rehaso naye nkupa ky'oluyingo okyejegeza mweyiga okuwa abakyala bammwe ekiseba Mota agamba omukyala oba omuwadde ekitiibwa tomuweebudde weegaanye kubanga wali naye agamba waaye mwami wange ampa ekitiibwa olaba agaanye si yeye nze wandesha ekintu kyantukako mu kutronazi nalinda omwami ssaawa 4:56 ndabatadde nkuba ku simu ye teriiko omulindira waka ngamba bafunye buzibu okugenda wakolera tomanyiyo ng'obudde ntidde ebweru nkubira ku banne bagamba yannyuse dda nembeeraawo ziba ziwera 12 ng'era eyasuze obinemmukule nomuga munnange oli wa tata w'abaana nti ngenze kukola kunze ogenze kukola wasuzeewa oli musiru bulijjo nsulawa kunze bulijjo nsula ku buliri nange naye saakula olabika oliko ekikyamu saasuzaawo ndi sente z'akameza oba wasuzeewo nga tewaze bujemba sirina ozijjawa nti wazisa omufaliso okebeddeyo tewali nti waliyo gwe mukyamu naye nga teyasulayo nanfuula nze naye nedda olyoka oli mukyamu weebaka nnyo yali oli mulalu era mutuufu weebaka nnyo ni munange abasajja mulimbira Amoti nkwagala nnyo naye nga Moti mugende mumuwagire kati ndi mabega wa Moti kati bulimbadde siriyo sinaba kati ate bwonyongeddeko kano ntegedde gwe mukyamu nze era kati kyevudde nkugamba nti nkusanga ng'ogyemu pale nongamba siye gwe nkupa ky'oluyi kuba nze baabinimbalimba dda ne banfuula nze mulalu n'ekintu ekyo kikyannumiriza nnyo mugende muwagira Moti omubalanguzi nga 13 Desemba Erugogo Women Showground nze agenda owangula ekye5,000 nze agenda osasula 5,000 abasigadde mugenda sasula 5,000 kuba nze ngenda tuukawo awo ku geeti 5 zigenda okoona 6 ng'akwata ssente ali wali andabe nga mpaayo 5 zange okay mugende muwagire kubanga bankozesa emirimu kuba bansasudde ke kaseera ajja tinamyalo twakulabye nabanaye ati simutegeera bamubuuziza onoonya mbunedda alina gagatta simanyi biti naye bannange yayogedde ebintu awo naye ng'ajja tinamyalo tukwagala nnyo wano ku Tronas Media weebale nnyo byonna byokolera eggwanga kyakabi naye nga n'okuwagira abayimbi amanyi ali ne Karo Nantongo ne Karo Nantongo okoze kyamaanyi nnyo kubanga tutuuka n'ewaka abakyala nga bali mu kuyimba mbwe empologoma weeri naye tekola ki tekaava mbu tesalawo lwaki n'eŋŋamba kyekiki twalabye namyalo ali mu kuyimba nti empologoma weeri naye tesalawo kyategeeza omwami waali naye tannasalawo alindemu kati n'eŋŋamba bwensanga mama abaana ng'ayimba olwo oluyimba olwo ng'omanya lwaki tosalawo mu ekyo kisalewo oba n'asalawo 10 otegedde era waaluyimbidde aba alina ensonga z'abayagamba ezo z'otannatuukako bambi nga tonabagenda mu eyo concert Nantongo Karo terezaamu oluyimba tutegeere kyotegeeza nti terezaamu empologoma weeri naye tesalawo abakyala abafumbo mwena oluyimba muluveeko mululekere bali abaana ate olwo lukolera nnyo abafumbo
mulimu empologoma weetasalirawo mu by'oyagala ng'oyagala esalewo olwo lukola. Naye tuli kuki? Empologoma nze wano nvaawo. Nvaawo wano. Vaawo nkole yanguwa. Aha. Naye kambuuze. Bwe mbeera emyaka obeera myaka 4 myaka 6 kale ni myaka 6 nkufunye oli myaka 5 kale era oba kyagala ngende wammwe onyanjule nga kikyofa kinensi nga kiki nnyo oli muzadde naawe olinda balala bajje bakulabe kakati ate nedda ninda abaana bange bandeetera abako bandabe nange bwe ntwala ewaffe nti buli muntu abaako n'omwana n'abazadde nina abazadde n'abaana bange bantwala ng'omuzadde oyo yadde tayagala naawe genda naye nga mutuleke Pamela Junior yagambye mbu avudde ku lujja alina omwana w'abendi gwe yatisse bamwita olwamugema naye n'atumala n'atukakasa nti yetawasa bamuwasa buwasa kati nze sibitegeera akyerowooza oba ajja kuwoma n'emupi oba ajja kumaa n'emupi ebintu byatamayo byonna bibuzaabuza tuzaala naye neyazaala Tamale Junior olubuto lwamulumanga abaana saasira maama Junior kale tugende anti era bwe kiri kyoba naye lwamulumanga olw'abaana abalala naye alabye yali ku live yagambye nti ye tafumbirwa awasa buwasa mamini tawasa afumbirwa alina okuwa bamuwasa buwasa naye yali ku gundi ku live emu muwi w'amagezi ku nsonga z'e Masaka Nammere ye Justine Nammere n'ajja ku live eyo singa yali nze eyo live nali njijjawo mangu ddala yali ekomaawo nga gwe Junior nga nze Junior bannaaye Nammere yayokya ono Timo yayokya ningamba ye tuli kuki naye Junior byamusobera n'agamba oba kati ndi kuki naye yavaayo ne yeetonda n'agamba nga nze nga moderator neetonze kubanga ebigambo ebyayise ku live eyo byabadde sikitegedde nga yeetonda okuba nti agenda ebigambo ebyayogerwa byali si bituufu kasita yamanya ensobi yamanya ensobi ye naye kyonna kye kiri genda olabe bazadde b'omukyala gwe wawadde olwamugema kasoboleke bagenda kumutwala bamwanjule yagambye avudde ku lujja kati bena Junior yeesuza ebintu bya mwana otegeera mangu naawe okitegeera naye nga follow figure Nammere wamu ne Honorable Nakiwala omanyi ne Honorable Nakiwala oyo mwagala nnyo mukakkamu alina engeri gyakwatamu ebintu bye ate ebintu bye bw'aba akoze ekintu takyerabira twamulaba luli ng'agenze kwagaliza ono mwana Flash ono mwana ani ono mwana agenda kola P7 owange yes yani anairinya nga ligenze nkomawo naye nga twamulaba nga agenze ku ssomero Kampala Parents ono mwana erinnya ligenze omuwala Flash Kid yani fresh naye badde temukaleeta bwe mutyo oba munzise Fresh Kid wamma kaleeta mukama amise Flash kaleete bwe mutyo bana mnonole komita Fresh Kid twamulaba agenze kumwagaliza ebibuuzo nga abikole bulungi omanyi abaana batandise ebibuuzo bitambula kati ab'amasasi mwe mumanyi gye mudda komera buli gwe bakwata n'ekikyamu komera
Erekomera ddyo lya jjinja. Naye ng'abaana ba P7 tubagaliza birungi byereere mukole ebibuuzo ke kaseera tutegeere emyaka 7 obadde osoma ki? Nze nagendera ku bya Muzeeyi Magala. Gwange gwa kuwa fees. Byasomayo bibye. Era nze muwala wange akedda ngamba mami oyagala nkuleetere bumeka. Omugaa tondeetera weereetere. Omwana ziri 3 na gino 7 gye myaka meka? 10 mwana ngali mu primary. Yamanyi byaneereetera bye kubeera sigenda gendayo mu senior 1 nze nsome. Byanaleeta babimuweesa senior 1 bimuweese babimumbisa ogamba weebale. Naye nga tubagaliza birungi byereere. Olowooza na mmere teyeetondedde full figure? Abo naawe bali ekyo. Wapi? Ebyo naawe bya comedy. Full figure nga olaawo yavuma kanaakana kali kakola ng'abawala n'alaga musungwavu akacaayi ono nga teyamulaze nnyo bukambwe bwe yabaddeko. Babadde mu meeting emu omanyi kiyamukoze. Era okuyomba kwe tekwabadde kwa maanyi nnyo naawe. Ayamulekeddemu kale okuba nti bonna ba presidential advisor. Ate office gye babaddemu yonna nga yakitiibwa. Aluna yakanda ayina office. Full figure ayina office y'ekitiibwa gy'atyo okuleekanira. Yaleekanira mu office ya bala. Nakuba munga. Nakuba. Ana esenyi ganzita ngenda va mu kamera. Nayenga. Okay. Full figure. Sebo simutini. Nze njagala nkubuulire. Figure nawe okulaba munene okuva wansi. Talina mmega sebo n'emu kitiibwa. Bantu muwe full figure ekitiibwa muleme. Gavumenti tetumuwa kitiibwa tukimu. Nituya kumuvuma katulaba nambi Justine nammere yeetonda nagamba kutwa kuvuma kireke. Olaba tuvuma tufuga. Ndeka. Toyagala kyakuvuma. Kuvoola. Ate kugambye olaba tuvo. Leka twevoolo leka tonjogeza. Naye ate oleete full figure. Full figure nkwagala nnyo nti oli otya. Weebale kuyamba Haji kyonna kye wakakolako sofa. Mwebale nnyo mwebalidda mwenna abali mu musango guno naffe nga mwetuli mpole mabega. Butuwuuba nno kooti twagizeemu. Twali tusuubira Haji okufuluma. Amangu gatyo. Naye nga Beiru teyasobose. Naye bajjamuwa ku Beiru kubanga kooti yagambye nti omunamateeka wa Haji akola obuwandiike. Oyo Muhammad Nsereko. Honorable Muhammad Nsereko Medi Nsereko wa ku CBS. Honorable Muhammad Nsereko. Honorable Kagateko. Kaka honorable. Honorable tukweyanziza nnyo weebale ddala na mwenna abavuddeyo sofa. Okulaba Beiru. Aja kyali butaala kigwerawo. Bisigala mu musango gikyawozesebwa. Kibanoonya kubanga Haji asobola kuwoza ng'ava bweru. Sango tegimala gaggwa bwe giti. Naye ekigendo tuswaza nnyo ffenna abaali badda ku ttiimu Haji. Ke bamuteeka ebweru kubasanga abo. Babiri. N'ajja ati amaanyi bagenda kutukwamu. Waliwo yagamba nti waliwo omukyala yavaayo n'agamba nti Haji mama wa Haji bw'avaayo bayite olukiiko bagambe Haji taddira Hajati zuura anoonye omukyala omulala bw'amuddiranga bamuzaalukuke awo bikoma. Haji bw'olabanga bakubuza ab'empisa abaagala nnyo ebyenfuna ze Justine njagala bitono. Ojje mu bayisi wange saagala nnyo bingi. Ebyo bye yawako zuula bimmala. Ng'obimpanze wendi. N'ekyamazima mbabuulire kaliculeetayo muginyiga. Munyiga. Ate lwaki? Mpaka ng'evuddemu ebyoyagala katotandise.
kati oli yayagala bingi n'abalinzi hajinga bangi sijja kulopa wamma gyawe kooti twalaba kooti yasooka kubanga nina abaana temuli muwala omuwala alimu bebi tojja mmugira ebyo oli byawaayiriza twala nze alina abalenzi kooti eyo eyasatu twalaba abakyala bayitirivu abanyirira bitya ne bagamba haji tukulinze bw'ova oyo jjangu eno kati oyo bamuyita haji waajala abasigadde bamwesenyu wangi haji waajala amaka gaweddewo wali ofiiriddwa ku maka nga ne gwewegomba tagenda kunona haji mizeera ndowooza owulidde bulungi bamuyita haji haji mizeera wa hajara si wazuula si wazuula ebyo biweddeko nsaasira nagange gafudde haji nona twalaba haji bambi ng'akaaba embeera nga mu butuufu yali akuba zuula oluusi baleeri haji yayagala zuula n'atama yamuwuuza oluusi obuli obaakumuteeya kunyiza edda gwalinako ekiduudu naye ng'amukuba oli oluusi eryo lyamuteekamu alina we yalidda era kisinga okuluma hajati ndowooza kubanga takkiriza ebintu ebimu oba okusayininga haji naye ate wedde yali abikkiriza lwako yamusaako omusango munene nga gulina oyingiramu abantu bangi singa yamusaako omutonotono yonna nze sijja bikola ebyo haji ajja eno jangu eno n'abamulinzi nga muli bangi ate oba alina okukola ati okubafunamu haji nze obuntu obwo obumpa sikunoonya funa omulala wasaakizo mpa ebintu nkute awase zonna eziri ati simali omulala kimuteeka wasa ati wakomawo enkya simali omulala kimuteekawo nze neewuunya temukyalina mu nsonyi yadde ate eza kiyogera kyoyagala ennaku zino abakazi tukwana abasajja ekyo tekikyaswaza naye nga hajati munnaaye tukusabira ne Katonda akusaasire kubanga akukwakubeko mutima kati mu dduuka lye yali agenze omutemuule nagenda okunoonya hajati takyalina kyalaga ate zuula yafuuse ddi omutemuuye naye okimanyi nti zuula takyalina gyalaga yali agenze ku nasa simanya kufa gyaligoba biki naye nga ayinza neba mukazi wati yali agenze ku birala ku printinga bintu bye naye mbe yali agenze kufa gyali ne bakimuteekako nti agenze n'omulamuzi nemunamateeka we kuteteekanya bujulizi naye bannange ate bannassa buli kimu yekikola ate kati bakole ki agenze ku fotokopinga baleete kadeeka bintu bingi naye bannange tukusaasira haji era tukusabira Mukama akusaasire ovuunuke ensonga eno osobole kubanga odde bweru okole ki okola emirimu gyo otambuze emirimu gyo kubanga bano abaana abalala naye hajati yeekube mu mutima alowooze ekintu kyeyatadde mu baana bano twala eri naye nga abaami mwenna muwase bwongo temuwasa bulungi muwase bwongo ati butambulira bweru butambulira bunda butambulira munda naye tunuulira engeri liri bweru era lyolina olaba eki ebbina kale temuwasa bbina muwase bwongo tulekeemu wamma wasa ebbina era nze nga tuyinzika puroguramu eno njasigala nga ngenda kiddamu emirundi egyo muwase bwongo onoowasa obwongo ogenda mutwala wa out omukyala yavaayo n'agamba nti abasajja abavubuka mwenna temuwasa abakyala abalina abaana yeetonda oyo mutuufu naye togamba nti plan B yeetonda talina yagamba nti omanye abantu mufa nnyo ku bintu ebitabakwatako muve ku haji n'ezzuula ekirala bw'atyo gunzika
Yasusa levu. Kitujja kuki. Naye nga tuwunzika puroguramu yaffe olwaleero ebintu bingi bigenze mu maaso naye nga nze abandi mbagamba muwase bwongo. Oze kwano ogenda kumbuuza obwongo. Tunuulira ebintu by'omuntu nga bw'abikola. Bw'olaba tebigatta oyongereyo. Naye nga temwerabira Toners Mart Store gye batunda emifaliso emirungi egy'abaana b'amasomero, omugongo gukuluma genda ali ku Toners Mart Store ofuna omufaliso omulungi. Toners Laundry and Dry Cleaning, BOSA engoye, blanket, maso, buli kimu kyonna ekyomanyi kuwoza babikolako. Ate buli Wakutaano tubeera ku Ivory Hotel ne live band b'omuziki paka obudde kukya. Tewali kuzikiza. Kojaka gato nkutumiddeko nawulidde bakutwala Zanzibar naye simanyi abaana abo n'omalako nabo. Boys Dormitory. Naye agiyingidde. Kati ndowooza tujja agamba old man in Boys Dormitory. Nakuwulira akuseseddedde. Tonvumya. Gwe okyogedde. Gwe ng'omutya bulala. Yampisa amagaali ya respect. Gwe nalina omukolo gukolere ku Royal Gardens, parking nnungi, oyagala kuwasa, wedding, mbaga, kugwanjula, birthday, bagita baby shower, bridal shower, genda ku Royal Gardens, osobole kubanga oteekateekerawo omukolo ekintu kikunyumire. Wunzika akatalekeka. Gadda wunzika. Kugambye mukama. Bega nsomera ngatebala wambasa. Njogirako abantu mwenna be baali baasiba Saudi Arabia naye nga gavumenti y'e Uganda ekoze obutaweera n'ekwatagana n'eya Saudi okulaba nti mukomawo ku butaka. Nammwe mwena abatannaba kukomawo tubasabira musobole kubanga mukomawo. Twebaza nnyo bonna abasobodde okutuula mu nsonga eyo. Gwomanyi kye kitegeeza okubanga baakusalira omusango ate toli mu nsi yo. Abantu eno bantu bakunoonya. Abantu bo bakunoonya eno naye tebamanyi gy'oli oli mulamu waffe okola ki. Naye ng'abantu abo mwenna tubagaaliza birungi byereere kasita mukomyewo ku butaka sofa ndowooza bali 8 bakomyawo 6 kati bakomezaawo 2 kati n'amanya gaafulumya abalala bajja bakyaleeta mpolampola baleeta mu batches naye nga tubaagala nnyo naawe alabyeko omuntu wo ssanyu lyereere. Mubeere bulungi mweraba. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Toners Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Toners Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya insamvu mu 6 Toners Dry Cleaning ebujuko.